Alright, abalaba ETV Uganda mbaniriza neera ku The Big Picture Celebrity Talk Show ETV Uganda kwe tusinziira okubanga tukuweereza yonna gy'osinziira okutulaba. Thank you so much. Ku Facebook ETV Uganda, ku YouTube ETV Uganda. Nkomyewo neera n'omukugu waffe music analyst, yekolera music analyst, tugenda kubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziriwo mu Uganda. Olunaku lw'eggulo Eddie Kenzo yavuddeyo n'akola live video n'agamba nti asazizaamu byonna ebyokulumba Muzaata kubanga waliwo enteekateeka eziriwo ez'okubeera nti boogerezeganya ne Sheikh Nuhu Muzaata bate yavaayo n'alaganga bwali mwetegefu okusisinkana Kenzo boogere. Embeera awo weekyali omukulu ogamba otya tukwaniriza leero nange okubasinkana obulamu tebubadde bubi. Tukyali ku nsonga za Eddie Kenzo, Sheikh Nuhu Muzaata bate. Sheikh Nuhu Muzaata bate yakkiriza boogerezeganye ne Kenzo, si kwetonda. Awo tuba tutandikira kaddemu. Sheikh Nuhu Muzaata bate yakkiriza boogerezeganye ne Kenzo mu mirembe. Kati nga ffe abasajja bali bawasiza ku bakyala abasajja abafumbo osobya mukyalawo naye n'olabanga okumugamba bansonyiwe kigenda kalubamu noonoonye engeri endala gy'okimulaga nti neemenye naye n'abamugezi n'akipiikinga nti omukulu ayise eno naye nga yeekoze eki yeetonze. So kye tuba tugamba nti Sheikh Nuhu Muzaata bate yeetonze, yawulidde amaanyi. Actually njagala okusooka okuyozaayoza buli stakeholder mu music industry nti yoga kikakasibwa nti industry ya music yekyasinza amaanyi mu Uganda. Esinga okuba minister, esinga okubeera RDC, esinga okubeera ekintu kyonna. Omuyimbi abantu kasita bakukkiriza oba w'amaanyi n'okusinga ndowooza omukulembeze w'eggwanga. Awo wennyini nga wetukyali njagala tutunuulire ensonga ya muganda waffe Eddie Kenzo Musuuza. Tugambe nti ensonga ya Kenzo yabadde nzito nnyo kuba okusinziira ku live ye ng'omu gye yakoze ng'agamba abawagizi be ababadde bateekateeka okubaako kyonna kye bakola ku Sheikh Nuhu Muzaata bate babisazeemu paka nga bamaze ng'enteekateeka ez'okwogerezeganya bwe zigenda mu maaso. Kwaba abaamutuukiridde newankubadde luli live gye yali asembyeyo okukola yagamba teyeetaaga muntu yenna kumuwa magezi. Yagambye mulimu Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ne kubeerako Supreme Mufti Sheikh Kasule Ndirangwa ne kubeerako abakungu okuva mu State House agamba bamukubidde essimu ne kubeerako baseeka abalala n'abantu abanene mu ggwanga ne Bobi Wine naye yamwogeddeko. Tugambe nti ensonga ya Kenzo nnene okutuukaawo okuleetera bino ebisinde byonna okuvaayo nti bamuwa obudde. Omanyi nga weggamba ntandise njozaayoza buli stakeholder mu music industry. Edda omuyimbi yayitibwanga Mudongo, atalina magezi, atasaana kubeera na mwanawo, omunywi enjaga, omusibi wa balance. Okitegeera ffe we twakulira nga nve Mutundwe nenzija awaggulu ku kalenda ngendeko ku studio ndabeko Dr. Tibu akola ebintu ku Kani Records. Naye nga mama nakimanya nti mpiseeko awo giba migo sikkirizibwa kwesembereza baki bayimbi badongo nga bwe babayitanga. Bwe kibanga olwaleero ensonga y'omuyimbi esitudde ebikonge byonna nga bwe yabamenya ate nga nkakasa era bamukubidde oba bamuweereza message oba bamutuukiridde, kitegeeza nti abasajja barecognizinze industry yaffe gye bayitanga eyabaki ey'abadongo. Olwaleero omudongo atadde ensi ku bunkenge kuba Muzaata avumya abantu bangi naye nga
talina n'omu gwe yali yeetondedde oba okuvayo n'agamba twogerezeganye naye gwe weebuze lwaki leero eno ensonga emutadde ku bunkenke. So kino kirekawa Sheikh Nuhu Muzaata Bate tugambe nti yapondoose yatidde. Omugaso gw'omuyimbi kusomesa kulungamya n'okutereeza ebyo biba bisobye. Okitegeera kaakati Eddie Kenzo akoze omulimu gwe yaterezezza omusajja muki mulayini eyalemwa Munyagwa eyalemwa Mubajje eyalemwani ndowooza bakkiriza amaanyi g'omuki g'omuyimbi nti omuyimbi yeyekka asobola okugamba nti bannaye kino kibe. So okuva Sheikh Nuhu Muzaata Bate bwe yayogera abadde yeewaze okuba mu public taddanga mukola public communication yonna okujjako emu bamukubira nabukubiza essimu ne bamurecording naye tanaddamu kukola public appearance nga bwe kubadde ku nsonga endala nti bw'ajoogerako leero ne luli addamu n'ajoogerako. Yakkiriza nti abayimbi balina influence y'amaanyi mu ggwanga. Omuyimbi bw'ayogera aba ayogedde. Nze nabagamba muddeyo musome ebyafaayo. Music e South Africa mu biseera bya apartheid ye yalwana olutalo okusinga emmundu kuba bo tebaazirina. Emmundu yaabwe yali ki? Bw'owuliriza ba Lady Smith, Black Mambazo, ba Steven Kekana, ba Chiko Chimola, ba Yvonne Chaka bani buli omu yavangayo n'oluyimba olulaga nti tukooye era music w'amaanyi okusinga emmundu. Awo wennyini amumbeera eno ani akifunyeemu Kenzo ne Muzaata gwe beetondedde yakifunyeemu. Yes, akifunyeemu ki? Kenzo yakifunyeemu. Afunyeemu. Actually buno obuwanguzi sina bwa Kenzo yekka. Bwa buli ali mu music industry n'oyo yavumwako Muzaata. Okitegeera? Akamegge enjovu akavubuka kamizza enjovu. Tekayimbye na luyimba kyoba kamuvume tekakoze eki naye akkiriza amaanyi g'omuyimbi nti go gaalaga wala. Si bye bino byabadde avuma n'avuma ba Munyagwa n'avuma ba Katikkiro. Omuyimbi obeera wano ng'oluyimba lwo luli mu Amerika luyimba lunyiga bantu biwundu lubasanyusa lukola ki. Kakati Muzaata n'abalala oba ba Munyagwa bazaavuma ye alina kubeera kawempe okumanya nti Munyagwa gyali olina kusooka mukola ki mutunulako n'omanya agamba ki. Naye omuyimbi aba wa Uganda ng'oluyimba luli mu Amerika bazina. So awo wennyini nga tukyali awo Sheikh Nuhu Muzaata Bate olowooza lwaki yakkiriza okuteeseganya n'ono Kenzo oba akazito katugambe mu bakama be kamuyitiriddeko ekibuli? Si kazito mu bakama be luli bamutwalira omuceere ne bagukasuka ku geeti ye abavubuka abagamba nti avuyo yeetondere Kenzo. Yatidde omuyimbi okuba entoli nti okumuweerera embwa oba akulyako mu kyalo tukuyita kukuteera mbwa. Omuyimbi yadde agera muteera embwa. Walabye ekyabadde kitandise okukolebwa bookya ebifaananyi bye bakola ki. Nkukakasa Muzaata abadde talina mukolo kwagenda kuddamu kulinnya wano mu ggwanga. Atugambe ki? Gundi Kenzo yavuddeyo n'agamba nti ensonga lwaki yakoze kye yayise Ceasefire nti bonna abawagizi be ne bafaani be n'ababadde bamugoberera nga balina enteekateeka kuba enteekateeka ze yagambye zaali za kuwudiisa ng'agamba nti bw'ava ku airport Entebbe bamuvuge paka Kibuli bamugatte n'ennyina. N'agamba twali twagala bwagazi poliisi etuteegera eyo enteekateeka zaffe zaali za kugenda wa Sheikh Nuhu Muzaata Bate wowe mu maka. N'agamba nti naye bwe yayogeddeko n'abakulu be yayise ba elders ne bamugamba nti ensonga zino muzikwate mpola naffe tuziyingiddemu. Muzaata ayinza otuukibwako obuzibu ne bagamba Eddie Kenzo oba naawe n'otuukibwako obuzibu ne bagamba Muzaata. Kaakati okumalawo embeera eyo ensonga naffe tuziyingiddemu katugezeeko okubatabaganya. Olowooza lwaki embeera eyo abayogedde ne Kenzo bagitaddewo nga condition?
nze ndowooza nti ekisinga okuba ekikulu mu ggwanga ye buli omu okukola omulimu gwe. First of all, Kenzo Munnayuganda, Kenzo Musiraamu. Muzaata Munnayuganda, Muzaata muki? Musiraamu. Mukulembeze wa Busiraamu. Yes. Nti bwe tuba abooluganda n'olaba nga tuli mu kutemangana. Buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde okuvaayo okole ki? Otulungamye. Wabula sikakasa nti ebigabo bye bamugambye bye byakyusizza endowooza ye. Olw'ensonga yagambirawo nti nfuna amasimu maanyi naye saagala. Si wabulwa. Kyenjogedde kyekyo. Wabula bwe yamaze okulaba ng'omukulu alaga nti mwetegefu okuteesa naye mu mbeera yonna. Yakkiriza n'agamba abawagizi be nti tukole ki? Tukakkane. Okitegeera? Wabula ate era yabadde musajja mugezi kuba aba kusukkakaawo. Kyabadde kituwa ekifaananyi kirala nti ekitegeeza ensonga ya muzaata yeerimbikamu ki? Neerimbike. Naye yaggyeewo ebibuuzo byonna ebibadde biraga nti mukazi yabadde amuluma biki? Naga nti tukakkanye omuliro tuteeke wansi emmundu tutuule ku mmeeza. Ne mu bubaka bwe mwabaddemu ebintu bingi. Ekimu ku ebyo wabaddewo okulaga nti Rema amwagaliza obufumbo obulungi. Ekyo kyonna twakinootinze. N'avaayo n'agamba n'okugamba nti Rema yamuleka mu nju egyo emyaka 2 era n'asalawo nti baawukane nga buli omu akkiriza. Okitegeera? Ensonga endala gye yasimbyeko essira era n'agamba nti yasimbyeko amannyo agannyo ye Seke yabagatta eyabawoowa okuvaayo n'agamba tabawoowanga. Alright, omukulu yeekolera bugambo ki obusembayo bw'oyinza okugamba Sheikh Nuhu Muzaata Bate? Kanneetereze kubanga wano eno layini ngenda kuba na mukambwe nnyo, waliwo ekisukka. Sheikh Nuhu Muzaata Bate nkiddamu, Muzaata Bate toddangamu okwerijjiranga ku maanyi g'omuyimbi. Vuma bakatikkiro, vuma bakomuntalebo, vuma ba Mugaati gwa Bata, vuma ba Munyagwa, naye amaanyi g'omuyimbi go ganjawulo. Muzaata ani akusasulira okukulaba? Ozze ku muntu asasulira omulaba? Olina asasula akakadde mmeeza nga sikulaba Kenzo. Gwani akusasulira okukulaba? Ekirala si buli nsonga nti olina ojjogerako ebimu bireke nga bikuyiteko. Si buli wamu nti tuba twagala okuwulira endowooza yo. Ebimu abireke nga bikole ki? Ate nga muba mumuyise ku mikolo. Tumuyise ng'omugenyi w'obuvunaanyizibwa. Kati akole ki bw'atayogera? Si kibi okwogera ku mukolo gw'omusiraamu munno. Wabula toyita maguja weekola ki? Tuba tukusuubiramu kwogera ekyo kulungamya mu bufumbo. Si kuyinja laavu nniga busemyekozo. Omwana gw'oyita laavu nniga mutabaniwo. Otegeera? Gw'oyita omuli w'ebisiyaga mutabaniwo. Tulageeyo ku mwana w'omu ng'ensi Uganda emwenyumirizaamu. Nga Dirisa Kenzo. Tulageeyo omwana w'omu ng'ensi emwenyumirizaamu nga bwe yenyumiriza mu Kenzo. Kale gwe ataazaala bulaavu nniga. Bajjajja baffe ba Iklas Kawalya, ba Eri Wamala, baani ba Minsusera Segamwenge, ba Freddy Masagazi, ba Christopher Sebaduka batakaba na industry n'okubaawo. Hamani basuddeyo mulaba mu buvubuka bwe ng'atandiikiriza okusuna endongo ng'omuzadde takkiriza mwana we kuzannya nani nabasudde. Olw'ensonga nti abayimbi baki bayaayi, abasajja balwanya olutalo baleese music ku front page. Nti omuyimbi kyonna kyakola kyekifuuka omutwe gweki kireza tebakyali bajinge. Obudongo mwali mwakifuula kivumo ng'ovuma n'omwana wo nti laba omudongo ono. Okitegeera? Naye olwaleero olozezza ku bukambwe amaanyi g'omuyimbi. Vanga ku muntu gwe basasulira okumulaba nga bamusasulira omu. Okuyimba si ttiimu ya mupiira, tojja kusasulira ttiimu yonna. Ono bamusasulira omu.
Alright, that's where we are. Ebyo nabyo obadde owulira si birowoozo bya ETV Uganda oba nnyiniyo n'abagiddukanya wabula birowoozo bya muntu kinnoomu. Mwebale kuwuliza na kulaba ETV Uganda, The Big Picture Celebrity Talk Show. Wetugezaako okukuleetera wetukuleetera ekifaananyi ekinene mu batutumufu n'ensonga ez'ekitutumufu. Wadde XP gemanya mbagala nnyo. Nga tetunnavaako akasembayo. Muzaata ng'oyagala okumanya amaanyi g'omuyimbi. Genda onoonye omugagga w'ebizigo Nateete. Mugagga ki oyo? Yamunoonyi. Walukagga yasuula kampani y'ebizigo namba. N'abakozi abaali bagikolamu leero sinnamwogerako gwe amwogedde. N'abakozi abaali bagikolamu olwaleero bali akasasiro. Tozannyiranga ku maanyi ga muyimbi. Nateete waliyo kampuni y'ebizigo emu. Samona Beauty Products. Kale gyebiri kampuni y'ebizigo emu gyeri. Gwe by'ebizigo byoyogeddeko obisangawa. Bye Nateete. Era bya Samona. Nkubuuzizza bameka ababyesiiga mu Uganda. Genda wali ku dduuka obibuuza oba mwebiri se. Maanyi ga muyimbi gabijja katale. Kakati ate ye muzaala talina product. Ye abadde agenda ova katale. That's where we are. ETV Uganda. Thank you so much for watching. Charite Geneva. Mwenyinaze webale kulaba ng'osinzira Jordan Kamanya Joseph. Thank you for watching from Abu Dhabi. Mwena abatulaba yonna gye musinzira okutulaba South Africa. Abali mu East Africa, Uganda, yona internet jetuka. Abali mu US, Schengen countries, Australia, Canada. Thank you guys for watching. Ku kamera tubadde ne Morris Fresh Eyes ne muganda wange wano nga tukubaganya ebirowoozo ye kolera music analyst. Thank you so much for watching. Tunaddamu olulala.